tufumba tufumbira ddala tetugezesa era nkukakasa tiwe kuba kulumba bwoba gwe obadde ogezesa ffe tuzze tumazeeko mu mbeera ng'eyo ofunye omuntu omutuufu togenda kwejjusa kyemmanyi mu nsi yonna tewaliwo asinga bakazi bampeewo mukwano ate era tewaliwo asinga basajja bampeewo mukwano bw'oba oli eyo nga toli mufumbo osobola okunoonyaako omwami ow'empeewo oba omukyala ow'empeewo kubanga ekyo mukama yakituwanga kirabo tetugezesa bw'abazze abajjidde ddala n'ebigambo ebyo munzikirize ennaku zino batuwa amateeka okuviira ddala mu ofiisi ya Katikkiro bajjajja bano tebalina kuzibiza ku mukolo era munzikirize n'ebigambo ebyo ebitonotono jjajja osiime ojje obuuze ku bazzukulu bo ngenda kukuleetera awo kuba olwaleero ffenna abali wano tuli bampeewo nsaba tukubire jjajja mu ngalo agenda okwogerako gye tuli abawewo bwenna feso balaba era nange nesiimidde ddala okwetaba ku mukolo guno. Nsooka okwebaza abateesiteesi oba abategesi okuva amawulire gano we gatuuka mu lujja luno paka essaawa ya leero we tuli. Ne neebaza taata ne bamaama mwebale kugunjula na kutendeka bulungi muzzukulu wange. Ekyamazima senga temwakola lubimbi lwammwe senga tetuliiwo wano mukadde kano oba senga waliwo abo ab'olubatu ku mbeera eyo ebeeriwo. Nja kwebaza bakodoomi baffe okusingira ddala mukodoomi waffe nti weebale kutuuka era weebale kujja era weebale okwetikka okuva gy'obuddeyo nappaka wano. Mu mbeera eyo olw'okuba nti ababuulizi baffe bamaze okutubuulira ebigambo n'abayimbi bagasseeko ebibuulirira ebiyamba n'aboogezi abalala, mujja kukkiriza mbajjukize kino nti mu mbeera eno nga tunatuuka mu birungi nga bino kwe kuteeka ekyo mu nkola, okuteeka kino mu nkola nti okusindika abaana e Bulaaya si kwe kuganyulwa, kubanga essaawa ya leero bagenda ne baddira awo. Essaawa ya leero bagenda ng'abo ababasindise oba be bayitiddemu ate bafunyeemu. Ffe ne tufundikira bannannyini baana n'akomawo ng'ate gwalina okuteekamu okuggyayo ako oba okutunda akabanja ak'omutima ebweru gyali. Oluusi n'akomawo nga gwalina omujjanjaba ng'afunye endwadde ezitali zimu. Bamaama ne bataata mbasaba muyite oba mukubirize abavubuka bonna abali mu tawuni bakomewo mu byalo byaffe babikozese, okusinga okulowooza nti bagenda kufuna ssente ey'amangu, essente nga tebakakaalukanye, essente nga tebalimye. Banange omulanga gwa Katikkiro, omulanga gwa Buganda ogw'emmwanyi tugujjumbire nga nsembyayo kati olw'okuba gwe maama we gwolina ebbeere bw'omala omukuba empyo bakkumira omaga kale komawo buli kikomawo nga kikaaba kyonna kikyo kubanga gwolina ebbeere lyakyo nti era mbu kyonna kiwemugamba omwana kyakola ki ng'akola. Bassebo ne bannyabo
ebyo bye biri mu maka Aidah tobikolanga. Era nze omukyala namugamba nze tompitanga bebi bino byetutera okuweraga sweet bebi biki ayinza okuba gwegendereze maama aliwa taata aliwa nomukyala ayinza okuba akuyita bebi we ngekyo kyategeeza yakoza ddako ki mu mbeera eri gye tugambye so nolekyo kyekigenderere. So Aidah ebyo tubikolanga kulembeza mukama ng'olunyirwe lugambye Zaburi 16 olunyirwe 8 lugambye naye 16:8 lugambye nti mukama mutadde mu maaso gange bulijjo, mukama muteeke mu maaso go akukulembere mu nsonga zonna. Waliwo oluusi abakyala batera okugamba batera otuyita ensolo. Waliwo omukyala wali waffe kati kama agamba omusajja wange banne oli nsolo tataliza. Njagala kusaba Aidah ensolo yo gisibe gikole ki gisibire awo nga togiganya kugenda ng'okola bino byenjogera nga weeteganga wenkugambye ng'ogonda ng'owulira engeri eyaffe gyetukwatamu ensolo nezitakola ki nezitagenda kugenda nga ziryalya wano nawali. Njagala kutegeeza ojja kusanyukira mu bufumbo, ojja kuwulira nga ekintu kyewayingiramu kirungi nnyo kubanga okulembeza mukama okikoleddemu mukama byakola ki mukama byayagala. Era mmanyi ojja kusanga ebisoomoozo byoba oyagala oba toyagala ojja kubikola ki ojja kubisanga. Ebimu bijja kuva ku gwe wennyini oba omwami wo oba abaana be mulizaala oba banneyiba bo oba abooludda lw'omwami aba oba olulwo. Tolina bwojja kugaana bisoomoozo okukola ki kujja. Naye ebisoomoozo ebyo nga bizze njagala kukuwa olunyiriri luno nga nva waggulu. Tuli mu Zaburi 55 Zaburi 55 olunyiriri olwa 22 obudde butugoba. Zaburi 55 olunyiriri olwa 22 lugamba bwe luti gusenga omugugu gwo ku mukama naye anaakulwaniriranga. Mukama yeebazibwe. Ebisoomoozo nga bizze gwe bitunuliza ani mukama. Omwami ne bwabanga yeekyanze tunulira mukama. Abakwetolole ne baba beekyanze batunulira mukama kubanga oyo mutuwangulira ffenna. Yamanya nga tonna bakuzaalibwa nti olibeera ekyo kyoli ate n'ebidiira byonna yakola ki yabimanya. Waliwo omuyimbi omu yayimba n'agamba nti teweesiganga abantu weesigenga ani weesige Katonda. Katonda kye yali jjo kyali leero ate kyagenda okusigala nga ali. Nolwekyo muleke afuge mu bulamu bwo okusooka, muleke abeere mu makaago, muleke abeere omulagirizi bwo, muleke abe ensibuko y'amagezi go ate era n'obuwanguzi bwo mu nsonga zonna. Ojja kutuuka ku nkomerero ng'ogulumiza nti gwe nasenga mukulu mulungi kubanga ajja kubeera akukoze buki ajja kuba akukoze bulungi. Bamaama ne bataata abali wano nammwe mbakubiriza okubeera n'amaka amalungi era agasanyusa. Twetaaga Katonda okubeera mu maka gaffe. Katonda atusanyusa bulijjo. Katonda atuwa amaanyi okusenvula. Katonda atujja ku ddaala erimu n'atuteeka ku ddaala eddala mu maka. Era Katonda bw'agabeeramu gabeeramu emirembe. N'olwekyo abooluganda twagale Katonda mu bufumbo bwaffe. Twagale Mukama mu bufumbo bwaffe era tutambule naye. Olunyiriri lugambye nti Mukama mutadde mu maaso gange bulijjo. Dawudi ye ekyo kye yakola. Era bwe tuddako mu kitundu kyaffe kiri kye tumaze kibadde kigamba nti abasajja mwagalenga bakyala bammwe bennyini. Anko Tendo aliwaha sikatito kyali ako Honorable Tendo ama mama Tendo yimirako mama Musumba. Kakati omukyala oyo wa mamba era bwe twesanga naye muyita mukyala wange kubanga oweeka wa mamba nona akimanya era naye oyo si mukyala wange yennyini. Weewaawo era bwe bagamba nti mwagalenga bakyala bammwe bennyini tebagamba oyo bagamba oli gwendesewa eri. Abasajja bangi musukka waawo mu kifo ky'okwagala abo bennyini ate ne mwagala n'abatali beki bennyini ne tumaliriza nga tufiiriddwa n'obulamu tutuule bakadde bange. Nolwekyo twagale bakyala baffe bennyini nga tetwemulugunya ate nga tetwesaasira ate nga tetuteekawo obukwakulizo bwonna kubanga Katonda abatuwadde okubeera bakyala baffe. Njagala okubaagaliza ekiseera ekirungi bassebo ne bannyabo Mukama abeere nammwe.
era zembeera ze weewaawo tubire mukama mu ngalo ez'amaanyi. Ssebo omukadde waffe jjajjaffe kijje bakabona ba Katonda, ssebo katukyaza. Ssebo jangu oyimirire wano obwo bwe buyinza. Ssebo katukyaza abaana abazaaliddwa mu maka gano akawungeezi ka leero n'abantu mwenna bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubalabako. Nze Nakiryo wa Evelyn, omwogezi w'ekika ky'empewo mu nsi yonna. Okusookera ddala twebaza Katonda olw'essanyu lino lyatutuusizzaako olwaleero. Twebaza Mukama kubanga okusookera ddala atuwadde ekitiibwa mu maka gano. Twebaza Mukama kubanga abantu bangi nnyo bateekateeka abako ne batajja. Abako tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Twebaza Katonda kubanga omwana waffe atuleetedde mwana munne nga musajja, nakyo tukikubireko engalo ez'amaanyi ennyo. Byonna tubyebaliza Mukama olw'ekkula lye tutuuseeko. Amaka gano ng'ekika ky'empewo tugenyumirizaamu nnyo. Okusookera ddala omukulu ono Katukyaza, taata w'omugole, ye mukubiriza w'olukiiko lwaffe olw'ekika kyaffe eky'empeewo. Saba tumukubire mu ngalo ez'amaanyi ennyo. Obuuyi buno tulinawo omumyuka w'omuwandiisi ow'ekika kyaffe eky'empeewo, naye tumukubire mu ngalo. Obuuyi buli oyo yakwatira ekika kyaffe ensawo, mukulu Abbe Mugambe. Tulinawo yinginiya waffe akulira enkulaakulana y'ekika kyaffe eky'empeewo, ssebo yinginiya Kabanga, nimukowubireko abantu. Ate nga tulina n'omukulu ow'essiga lino erya Gombe, era ssebo naawe Katikkiro nsaba oyimirire ow'essiga lya Gombe. Ssebo yimirira ne maama. Njagadde mbalaga abantu abo ssebo muko otegere nti high command yonna ekika ky'empewo eri wano. Singa omukolo guno tegubadde gwa maanyi nnyo, senga tetuli wano. Jjajjaffe omulabi omukutte ne mu ngalo, oli wa mukisa nnyo kubanga guno gwe mukolo gwe ogw'embaga oba ogw'okwanjula ogusoose bukyangaalinnya mu ntebe eyo. Era akama ako kakukubye enkakasa abalongo bayina mu buli mbeera yonna. Basebo ne bannyabo, okusookera ddala twongera okwebaza mmwe mwenna abeetabye mu nteekateeka eno. Era nga mukoddomi waffe nkugumya, togenda kubeera ng'oli gwe tulaba ku TV ennaku zino omuka abanja ebintu bye. Omukwano, I love you. I love you. Nkuteekako empeta eno. Ng'akabonero akalaga nti nkusibidde wano oba nkukuumidde wano. era nkukuumidde wano. Ku lunaku luli olw'embaga yaffe tugenda okuggyako akantu kano nga tuli maaso ga kabona. Kwata empeta yiino. Kakuba empeta n'obugere bukusanyalala. Neebaza abagenyi abalala abawerekedde omwami wange. Mwebale nnyo kujja kutambula olugendo luno. Tusiimidde ddala, tusiimye nnyo. Tusembyayo omwami wange. Mwagala nnyo. Oli mukwano gwange. Amanya. Oli mukwano gwange nnyo. In fact, I don't have the words. But thank you. Tusaba omuwane mu kamera, omuwane obugambo bulungi.
omwami wange omulungi sweet wange Kabito. In fact that nowadays erinnya nalikyusa nkwebaza nnyo kubanga onjagadde byembadde simanyi sirabangako byembadde sifunangako nkwebaza ekitiibwa kino kyontuusizaako kubanga tekisangikasangika kwebaliza ddala. Thank you so much. Kabbo ka muwala ono sigenda mwogerako bitundutundu naye buli kirimu kivudde ku ntobo ya mutima gwange. Nsaba okisiime era okikkirize kikuwenga ekirabo ekiraga appreciation to you as the power come with you today. We thank you as a family. Tubebaza tubasiimye era twongera tubaagala nnyo. My in-law Julie omubwati nkwagala nnyo mukwano nnyo. Nebaza abazadde abazadde omwami wange era ku Rachel. Nina akalabo katono nnyo. Nsaba keeke eno ogimpeera abazadde abakuzaala. Si mami azaalira mwami Kiswanika. Kukwagala nnyo, nkusiima, I don't have the words kubanga bingi nnyo overwhelming. Naye nga nsaba keeke yemutuukeko. Keeke eno ey'okubiri nsaba ogimpeere abakuwerekeddeko bagikkirize era bagisiime. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. nga wayo kabbo ka muwala n'oluvannyuma asituge yongere mu maaso. Nsanyuse nnyo okubalaba abagenyi baffe abako abawaka abavudde Namasuba abavudde Mbara